Oh, yagala jegana. Phina nina ebibuuzo byange biringa bisatu. Ekisooka obadde weeyanjula tukulanye ng'omwogezi wa federation tokitaddeeko federation wagita Kimu? Ekyokubiri wano eno twakolako interview n'omukyala Sindisanyi n'atugamba muli mu federation naye tabakkiriza mwe mwava mu association ne mugenda mu federation ne mubeerayo nga temumaze mwekuzaako. No, genda maaso akuba munekaamu. Ekyokusatu. Ekyokusatu. Ekyo kyekujosembyayo nendooza ekirala kimu addemu ekirala kimu no kansooke muddemu kasookaddemu nsaba nkuddemu ekibuuzo kyoyogedde ekya introducing myself as a secretary wa Uganda Musicians Association. Omanyi nabagambye njogera reality. In the first place, we were called by the president of the federation. Luganda. Batuyitanga abayimbi. Ne batulaga engeri y'okwegatta tukole ki federation. Nti it's the way forward. Kati awunziremu ekibuuzo omwasooka okulaba my first appearance. Olunaku lwe baatuyita tebaayita in respect of associations. Baayita nti tukuyise nga Phina, tukuyise nga ne tusanga abayimbi ab'enjawulo. Bwe twasanga nga n'okulonda kwakwolwo era nalondebwa nga tewali anneesimbyeko. Actually I was appointed kuba abamu baakola ki? Abamu baakuba campaign. But I was appointed until I suit the position of being a PR. And I thanked them for that because I now have the potential. Naye nga bwe mbagambye, I normally use my ears more than the mouth. Before ekigambo ky'okubeera PR, olina okuba ng'otegedde ky'ogenda okwogerako. N'omanya nti nina kukigenda kuyita wano na wali. Nze nga nze sirina kitegeera. That's why you're not seeing me as an active peer. Thank you. Echa Madam President. Nze nga nze nkiddamu. Mu magezi agange gemmanyi naawe nga wakisomyeko. A federation is formed by yensonga lwaki president wange yagamba nti ate bali eri. In respect of the association mwendi registered as a secretary, there is no way I can stand as a public relations officer of a federation without the approval of my association. And my association erina okubeera nga etegedde formation yaayo. Formation yaayo essaawa eno tennabeera ku musingi gwa association zikuforming a federation. Eri ku musingi gwa federation forming a what? Association. So if it goes in the right way, we are ready to get on board. So when is the right time to announce? What will we take that meetings that we are holding and Nkunnyonnyodde. Nkugambye baatuyita okulonda kwali kwolwo. I was appointed. Yensonga lwaki tompulirangako nga njogera ekigambo n'ekyo n'ekimu. From that day, netubagamba a federation is supposed to be formed in this way and that way and that way. Ne balaga nti bakwata side eno. So nga side gye bakwata sinnagitegeera eya federation okubanga forming associations okuleka the existing what? Associations. So if they come to the right side, we are ready to serve. Ekyokubiri toba mukyamu wadde akati kitegeeza ki?
Federation sibeerangayo officially because tebalayiranga tebakolanga kintu nti kiri mu mateeka. Bwe tubanga twaliyo ne tulayira nga association zizze straight women sindise nenvaayo awo kitegeeza nvuddeyo officially. Thank you. I was doing research. So que tu fugecha wa mu then one on one. We are investigating. Kale, tuze cyo kubiti babuza. Ekibuzo kyo kukinyama. Twali tugenze kuŋŋaanamu ng'abayimbi. Naye bwe kinaatuuka ku association level, we are ready to serve. And Madam President will be so much enlightened to delegate me. Yeah. Question number 2 ya Carol yabuziza. Eya Carol yabuze ya Madam President. Eyokusatu tujja gisembya. Kale omulala atwere ekibuzo. Sokamema ani omulala ayina ekibuzo. Tutaka abantu bana bataano tukyagayo one on one nga 3 nya. Kite one on one. Tewali buzibu ojja kubaako. Guno mulembe gwa democracy. President Seguya ow'olugamba eyeronda olinayo ate mmwe mubisiiza bane ako kanka commentingeko. Excuse me, ako kanka commentingeko. In all what we do, we should learn how to respect our elders. We should always respect our elders because we need each other. Thank you. Okay. Kakati mwena mubaddewo mu struggles. You've been in our struggles. Mumubimanye ebyaffe ne tubayita wadde nga tuli ku njala ne tubayita mujje mugirene kwa semina tukakoze. Mumanyi struggles zeeyiseemu. Buli kimu tukikoze through passion, because of passion gye tulina. Kiruma we baatuyita kyatuluma. Tosobola agamba muntu nti abaddewo for some time. As the Uganda Musicians Association, a profiled association, ne tutambula eggwanga lyonna ne tutuuka ku baana abayimbi nabo ne bamanya nti tufiibwako nti we've been recognized. Abaana b'Ekaramoja essaawa eno, they are active, they are lobbying. Bategedde kye bayita the reason of coming together. Nojja n'oŋŋamba nti federation ezze ate gwe ng'oŋŋamba nti I dismantle the association. Nga tompadde genuine reason. Mbeera wa bulyake wa bukuusa okulya mu Uganda Musicians Association olukwe. Actually, a federation is formed by association. Tekitegeeza nti bwe mba wano nga nkoze press conference ya nti saagala federation. We all like the federation, but its formation. Kyekitu kyenzirayo kola nti let us respect policies, processes and procedures. Gye balina otuukiriza nkiddamu. A federation is formed by existing associations, not a federation forming new associations.
Kenzo ya forming association yendala because kugamba not federation forming another association. You all know, you have all the information. Phina twabisaba otuddemu ebibuuzo bino information twazejjijjamu gwe Information. kubanga ogambye badde owuliriza nnyo Yeah. so badde nsaba ekibuuzo kya maka ekyo nengeri okiddamu nga teringa bwokize mbadde nsaba One mu address yo ogambye mwabakyakiriza association ya means waliyo another association. What happened, batuuka ekiseera ne batugamba nti baagala forming associations ne bayita abaana betwayita nga bona bwe twatambula mwenna mwaliwo ne tunoonya nti mubende muli wamu ekuŋŋaanye we do a cluster nga tetubalekedde nasene naye nga tubalekedde omutima nti when you're together we can do the best nga ne wetufuna programs nti kusoma ku digital bino nga tukozesa platforms nga tubaweereza abaana abo olunaku lwe basooka otuyita nti tumiitinge ng'abayimbi ne tubayita ate bo ne babafuna ne babagamba baforminge what associations. That was very absurd. It was very absurd. Kyandikoze nga tutudde nga association eziriwo ne tukola ekyo, but you can't tell me nti ate federation go menya associations. What I know, the stronger the association, the stronger and successful the federation will be. Not ate gwe kwonoona ate kyosanzeewo. So fe abakirespectinga abakitaddemu obudde because we don't work to retreat. I don't retreat and I don't surrender. Tetulina kirowoozo kyonna kikola federation. We are just strengthening our association. Kuna kugamba ba members baffe. We are still standing and strong. Tugenda coming up with different projects. Eziyamba si kugamba tetulina sente so tugenda gaba. We are just teaching how musicians should sustain yourself with your career. Simanyi munange. Ekyo kyo sikimanyi sinza. I reserve my comment on that. But the association is here to sensitize, bring musicians together, advocate for a sustainable music industry by doing different activities, digitalization, kubasomesa waka wo mufunyemu otya, how can you earn money ng'oli waka? Because it is the only reason kadye tulina okugamba bayimbi, because they need to earn. Kati nganze Shamima ategeera wagenda mu federation wagenda yokuba wagenda bagatta wamu mwagala okwegatta wa music yeno okuba oyetagwa producers bani wemwegatta wa music abeere nga kitegeeza Uganda Musician Association eyagala okulaba abayimbi nga beegasi era ekyakutwalayo ne bakwana ogwa PR bwewasuddewo olwokuba totegeera bye bakola kwali kuba nti olabye nti bagenda kwegatta tusuubira nti oyagala nnyo abayimbi beegatte lwaki temuvaayo nga ne pulezidenti wo ne mulaba nti muforminga federation kuba eno eriwo erabika temugikkiririzaamu nti byekola tebiriimu nedda mukwano tetusobola kuforminga federation. We are sticking to the association not until the existing associations Zijan is coming together. Forming a federation is not a personal thought. It's a thought of associations. Because it's not formed by individuals. It's formed by associations. General Secretary owa UMA abayimbi bonna abali mu federation eri wabalabako bayitirivu era nawe okimanyi nti baliyo bakola nsobi kati nga kwakuŋŋaanya abayimbi abaagala wamu bwagenzeeko noyita abaana buli obagamba nti ekituufu mutomera yensonga lwaki tuli wano press conference. So omuntu yenna tekikwetaagisa kuva mu association yo ogenda mu federation. No. But the activities bwe ziba nga nnungi zi addingako it's okay. Ivan yasembayo wano waliwo kimu akasooke Ivan engeri atanabuuzaako Ivan Kachumbali TV. Okay, ndeyaziza Madam Phina. Ivan Mbale Kachumbali TV. Ekibuuzo kyange kiri nti mbadde njagala kumanya nga wagendayo nga bakwise ng'omuyimbi okugambi wagendayo okulaba okukola research. Genesis ya federation yenu wazuula nga yali ki? Ekigendererwa kyayo kiyinza kumanyibwa bakikola abakulu baayo, but as me as a member kyemanyi
It is supposed to be formed by existing associations, not new associations. Mwana gwe. Federation association ezimu zeyakufomingawo mwe mwali ezikulemberwa bammemba bammwe n'okugeza bitemu yakulembera ekikawenda yagikulembera President Mulamba yaddemba omuntu okuyingira n'afuluma nga bwayagadde. There is freedom of association. Okumisleading abayimbi. I reserve my comment on that because I know you have. Yeah, because I know you have. Brandon, What's the waiting? so I got a company. Phina, to understand you, we're going to clarify one, nze ekibuzo kyange kigenda kubeera kigazibuko ojja kunondamu byoddamu byoddamu. Uganda Musicians Association yasooka nga Sun Association nga teriko S, emwongerako S okulaga nti nomugatta associations zonna. Does it take us okubeera nti no it's one of the reasons as to why temwagala kuyingira federation kubanga kyamwe kyalinga embeera yonna etwala associations zonna. Ekyokubiri, oli Secretary General PRO wamwe ndowooza yawulira mu title yo, tubadde tulaba administrator nga abeerawo mu kaseera nga yayogera this and this ne baabina meetings nyingi ne federation naye gwe eyasookayo tobaddayo. Have you been part of those meetings oba kyaganira ddala n'oganda sijja kukirayo era administrator kyabadde nga geragera nga ye bwevuddeyo okubanga otuwakifala ekyo association? It's not like that. You all know what happened to me. I lost a son. I got some other functions there. Kati awe ebyo byaggwa ate ankato yafiira kati mbadde neesetinga nga mmanyi ekyokukola. Kyekiri kyenkugambye tomala gwogera omalanga kwetegereza byokomentingako. This is a sensitive issue when it comes to the music industry. That's why okwogera bwenti kino kyenvuddeyo okwogera nkyogera nga ntegeera, and I have a reason as to why I'm doing this. Nze mmanyi nti office za UPRS ziri Bukoto, but then engeri gye balinga bagendayo ne baagala babakendereze ku lugendo ne bateekayo ba officer to attend to them. Then kati njalo nsaba okunyonyola ekibuuzo kya Brandon kye wayogedde. Uma twafuna associations nga bwe tumanyi fena there is freedom of association. Naye tugamba how can we be together. Ne tuyita mwalingamu mu meetings zaffe wano. Ne tuyita abakadonkamu, ne tuyita aba gospel balaneeka we bagira baani. Awo ne tuforminga that big thing. Kyova olaba nti era bwe baatuyita twagenda ffenna nga bwe twali. Naye bwe twagenda ffenna nga bwe twali, then ne batandika okukwata omu ku omu nti oba aba religions mutandika association. So that is it. But UMA is still live and kicking, and we are continuing with our programs. Madam President ajja kujja ayogereko eri the fraternity with another program ekiddako, because we have a strategic plan and we have a work plan plus a qualified and improved roadmap. Kale Phina ndoza tudemu ekyemikolo ko tubonyekaawo emikolo gyakutulako mukyala yabuuza ddamu obuuza ekibuuzo kyo. Emikolo gyadira twali nga bw'otuyise leero mu bungi bw'omuntu ajjudde wano
tuyita then tugendeza tugende mu wano mu wano tayasajja kukola yo wano mu wano mikolo ki ekyokwangula okukyala tewagenda oba gyetaagamu ka ticket nja kubaddamu bwe kiba kyetagisiza nabagambye nga ntandika nkozesa nnyo amatu gange akaki emikolo gibajja kuyuzayuza twagirabira ku tv tugambeyo waffe mwe muli bange kale ndowooza mwe muli bange okuba kukyala is a private thing it's a public function mwami gwamulina hey tuleme kuva ku mulama that will be another press conference for that ate era one on one ne one on one tuzifunze asobola okukola ne munno okola naye karo alina karo agenda kola mutekeko kamera bannange I just want to thank the media mwebale kutubeererawo you are the only way wetusobola okuyita ne to spreading our information nsaba nnyo tubeere wamu this time tusomese eggwanga with patriotism ekirala Phina amanya abasinga babeera bagamba ke kali ke nabagambyeko SMIAC situation mission execution and administration waliwo betwawulyako nga bagamba nti bano nga tebayimba I'm called Phina Masanyalaze, the Ugandan Shakira. Anytime I'm outing a song kyali oli owedda original so thank you very much.